Akasera kano Mohamed kituso kuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde nkutuusa alipoota y'embeera y'obudde. Okusinziira ku alipoota zetukuŋŋaanyiza okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo zibadde zitulaganga embeera y'obudde yabadde ya mukalwe. Wabula era twekennenyeza ku mbeera y'obudde nga bwe yakedde mu Siyatu kutwalizaamu ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana gwabadde gwakanga gukubakubamu. Wabula era zigeza okuwera ssaawa ez'omutuntu awo wabaddeyo ekiddedde okusingira ddala bitundu ebiri awo ku mbalama z'ennyanja Nalubale ssaako n'ebibiri nga okibudde eri ebugwanjuba bwa Siyatu. Wabula ekikyalessawo eno embeera y'obudde okusingira ddala mu Siyatu wakyaliwo omugongo gw'obuzito bw'empewo gukyasimbidde ddala eri ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa nga gugezaako okutangira kikuŋŋunta w'empewo z'enkuba ezandibadde zikuntanga zoolekera Siyatu. Era ekyo kiviiriddeko omukuubo gw'enkuba ne gusenvulamu katono okuddamu ebitundu ebisangibwa ebugwanjuba bwa Ssemazinga era Africa. Era ekyo kireseewo okukendera kw'enkuba okutonnya katono mu bitundu bya Siyatu. Wabula bwe tugeza kati ne tulaba ku mbeera y'obudde esobola okuba mu nsi yaffe mu biseera by'okumakya tusuubirayo olufuuyirize mu bitundu ebiri awo Arua nga okibudde eri mu Kabale Mbalala ssaako n'ebimu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale so nga ate Masekati ebuvanjuba n'eri ebukiikakkono w'otusuubirawo omusana okwakanga kukubakubamu. Wabula era tusuubira olufuuyirize luno okweyongera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu biseera eby'olweggulu okuggyako ebyo ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale awamu n'ebi mu bizinga by'Esese otusuubira omusana okwaka nga gukubakubamu. Ebbugumu 28 mu kibuga kyaffe kikulu Kampala ssaako n'Entebbe so nga ate Soroti 29 wabula Lila Kitugumu 30 mu Kalamajja 31 so nga ate eri mu Nsozi mu Kabale ssaako ne Kisoro 25 wabula era Mbalala Kasese era nawo 30. Ate betugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde nga bisobola okuba mu bigo ebisangibwa ku Ssemazinga Africa tusobola okuba okutonyanga mulimu n'okubatuka mu kibuga nga Addis Ababa ne Mulago so nga ate mu Nairobi embeera y'obudde okubeera ekiddedde ebbugumu 24 so nga ate eri mu Johannesburg embeera y'obudde okubeera empeweevu ebbugumu 19. Wabula mu Dubai omusana okwawumula ebbugumu 40 so nga ate Beijing 34 Tokyo 21 wabula New Delhi olunywakoko ebbugumu 39 Moscow 25 so nga ate eri mu London embeera y'obudde okubeera ekizimezime. Wabula mu Washington DC era nayo tusuubirayo olulonda kambe ebbugumu 24. Ebisingako ku mbeera y'obudde kyalirako omutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bwe gulabikawo ku lutimbe lwa UBC. Ogireebera bulungi weraba.